mani yo yaffe bwe mbabuusanga mujja mweno Uganda yaffe. Museveni ajja ku kyalo n'asanga abanaku bayavuwazza n'ateekawo ebitole by'emmere ne bajja nga bagala kulya ku mmere, n'ateekawo abayimbi abantu be basasulira omutwalo n'abateekawo okubuweerera, era abantu ne bajja ne bakola ki, ne banyumirwa. N'agenda ng'agaba ssente, nze nyinza okuba nyina ekyokulya, nojja kusanga omuntu ng'agenda yeyogeza mu kkubo yekka awaye kasita balidde ekyemisana kyegulaali bibamanyi gyembeera abantu baffe gye balimu. Kati omuntu ng'oyo bw'alaba nabbanja ng'abasimbisiza layini abaaye prime minister abaku ssente 5 bamutwalo tasobola butasimba layini kwefunira kwezo, kubanga era abasimba layini awo bw'omala bwe bavaawo bw'ogenda bali abalonze Museveni bayinza obutawera 2 oba 3. So yes, nkiddamu nti abantu baffe abaavu sente zambwe bajja zireeta bazibateekeko. Ebiseera ebimu bwe baba basimba layini nga bagenda bagaba bugabi zakyeyononera, that is your money as people. Naye totunda mwoyo gwo, totunda mwoyo gwo, tokola kikyamu kubanga baleese 50,000 kubanga baleese omutwalo asobola zeewale. Naye ndi mukwogera ne bannayuganda, omuli bannayuganda emiliyoni 21, 21 million people olunaku tebakola ne super sum. Oba otegeera kinnamba kufuna kasamu tosobola kalyako kyanca kyamisana na kyagulu. In fact tosobola kalyako kyamisana na kyagulu. In fact tosobola kalyako kyamisana kigumivu. Naye omuntu takaweza olunaku. Kati abannabyabufuzi bwe bayiseewo bagenda bakuba endongo bagamba mutwalo tosobola mugamba nti tukwata mutwalo. Yengeri yemu kati kambeere more realistic, tuba mu kalulu nga tuwangudde naye nga batudde waliwo ebibuuzo 2 tusindike ba MP mu parliament abantu ekyange tetugenda mu parliament emirimu gisitoringe. I understood nti tuba MP bangi nnyo, omu okubakozesa yeewola nabwebuzi, omulala talina wasula, omulala takola ki. So sikalubiriza bantu kubanga imaani zaffe tezenkanankana. Imaani yange levo ndala ku ya munnange ate njagala buli omu akola ekyasobola. Kibola twatula ne bannaffe ne tugamba no tebasindike mu parliament. 1 tebajja kuba cost, but 2 tuba tugenda kukozesa parliament nga fighting front. Era tubadde tugezaako era tukyagezaako, tekisinzira ku namba y'ababaka ba parliament. Omanyi Julius Malema we South Africa, parliament ye South Africa gikumako omuliro, si omuliro ne bone yakomula naye kwegamba etabuka nga ba MP 20 bayina. So twalowooza nti taking on fight on that platform, and I think we have done a good job and we continue to do a good job.